Inside Story Uganda, real source of political updates. Omusomo gwa Buganda. Yes, Mulubiri. Amaanyi ga Buganda gava nnono. Nebeera n'essemateeka waayo atali muwandiike. Era ne batandika nti bw'okola kino kizira. Ngera babyetegereza nti omuntu okutuula ku ssiga waakiri ojja kujja naye tolituulako. Totuula ku kino. Theme oba omulamu gwabadde mu Lubiri gw'abajjajjaffe gwadde gugamba nti amaka yemmezesezo. Era ekitono kye nawuliddeko saasobodde genda naye ekitono kye nawuliddeko nga balumiriza nti teri kye tuyinza kukola era nekireese ebizibu oba domestic violence oba kiki maka ge gaakola ki ge gaafa. Nkikuleetera mu politics oba mu byobufuzi oba ebyobukulembeze. Era President Museveni tumuwaana abamuwaana nti akoze birungi nnyo naye ekibi kye yakola ekigenda okubutamwerabirwa mu ggwanga lino kutta institutions ze bayita ebibiina by'obuki kubanga abantu kye batamanyi teri yakulembera nga tavudde mu kibiina kyaki. Era abasooka wano bwe yali abivumirira yatulaganga Obote ne UPC naye singa walaba kabineti ye waayita emyaka mitono buli wa UPC Kabere ne gwe baali bakondeminza okutta yamuleeta n'amuta. In fact singa okola research oyinza okusanga nga 3 byakuna bya NRM kati baaki baali ba UPC. Kiki njagala okuleeta ekiyinza okubafuula abakulembeze kubanga baaliko mu nasale yaki. Okay. Bwe batakubeera ekyo abasigadde bonna era kyovola bakaterize kinnuma ne mugenda ku mikono ga bannabyabufuzi munaayogeredda abantu balinga baagala kufugibwa mu Uganda kyekirimu tetukyalina bakulembeze. Kakati ebibiina omugaso gwabyo ogusooka gwe guno quality control. Bwe mubeera mu bibiina by'obufuzi mulina stage gye mubeeramu nga mutimba bipande naye ng'oli memba omujjuvu nga waliwo n'enkiiko z'otatuulamu. Ne mugenda nga mukula bagenda okutuuka okuga nti gwosaana okubeera kansala w'omuliro kasebo sinagwe kugamba nti nze nsobola bo be bagamba. Era singa otunira pati zensinga nga zirina akawaayiro nti abantu banaava mu primary ate obuyinza obusigaddeyo bwe bwenkomeredde bubeere bwaffe nga bayinza nokuga nti yadde kaddu abantu bakuwanye nti gwosinga naye twazudde nti ono kaagende olwakino nakiri kyoba gwe kaddu genda ku district quality control gwe tunulira institution zonna gwe waana Kereziya gwe waana Namirembe teri kigibeezaawo nga kubana kasengejja ka quality ki gwe tunuulira enjawulo wakati wa traditional religion egundi enzikiriza zinnansangwa ozaawule n'abaloko oli n'agamba nti bishop nga tagenda nga kweyadde mu seminary okiwulire tayinza kubeera kyekimu ne Wamike yafudde eyayita mu that rigorous process. N'olwekyo quality control yesooka. Kaakati bw'omala okuva ku quality n'omanya nti okutambulira ku nkola y'ebiragiro neki rules and regulations kubanga buli institution erina ekyayo nti kino saakiririgo kino tokikwatako wano Roma lokuta kauza finita bagambye kiwedde gwe oba tokkiriza kola ki fuluma. Kakati ekirala ekiyambako sensitization singa otunulira political parties yo kimanyi nti zaalina affiliation ku kati nga Conrad Adenwa, Steve Tang, Fadi Foundation for Africa nga ekigendera kyazo kutendeka na kugunjula baki okulembera abantu eriyo somero likusomesa ne muganda nti omuntu abira kati olabayo NRM etendekere lyabe lyali yansiko era kyovola ba ideology yayo tuli gerira sort of ideology naye political parties zikulembera abantu sebo zibeera ne workshops ne seminars zitendeka abantu n'olwekyo akamu ku bubonero bw'okujja kw'abantu abangi beera vote of no confidence. Kyenjagala okuddamu ono nti ojja genda okuzuula oli ayinza n'okugamba nti ne bwe naaba siiseemu naye waakiri oyo tasaana kukola ki kubanga talina gy'addukira. Akasengejja kali aka quality control bwe kamala okufa kitegeeza aganaalya n'agatalya gonna ku ki ku nte. Kakati ekireeta abantu abangi era tolowooza nti abasinga okwesimba abasinga baba baga nti bagenda kuwangula. Mulimu abajja nze waliwo gwe nadde naye mu nomination gundi jjo nga ngamba nti oyo gundi tuteeka okumulaga ng'olaba ekyo ekimuleese
ng'alinga agamba nti niine nafe abantu abategeera ono ye mubaka waffe. Mukulu Matiya nja kuddira kangende wombaka naye nga nkubira mukuba byasigwe mbadde njogera naye wano kusimu agambye nti sebo bakulinze ebweya kajjansi nti abantu bo bakulinze. N'atugamba tugamba nti baminisita balala aba NRM abalala bazze abatagenda mu kamyufu nti sise kindi yekka. Nagandi Bashiri Rubega Sempa eyali wa Mubende municipality nti bwe yalaba ebigenda okugenda mu kamyufu n'agaana okukagenda mu yazze independent nti ne Jeno Jeje Odongo yesimbyewo naye teyagenda mu kamyufu ka NRM as independent. Ombaka Shamim kemba mpitirako bwe twabeererayo mu parliament waliwo etteeka ly'ebyokulonda nyinza okuba nkaddiye nnyo Ssekukulu zendidde weewaawo ziwera lyakyukamu omuntu okwesimbawo ku bubaka bwa palamenti. Ffe we twabeerawo kyali nti omubaka wa palamenti kasita obeera mu national register osobola okwesimba wonna mu Uganda. Kaddu Mukasa gwe bazaala emityana asobola n'okugenda eggulu neyesimbawo. Kyatakola kulonda kweronda. Kyemba sijja kukola kwe kulonda naye nsobola okwesimbawo wonna. Naye nalaba ebukeddeya nga waliwo be bagobye nti bano si batuuze b'ebukeddeya si balonzi b'ebukeddeya ne babasazaamu mu register nti tebakkirizibwa kwesimbawo. Awo we tuba tutandikira awo kati njogera ne Shamimu munnamateeka. Okusookera ddala nsikiriza mukulu kadde nange nsooka negative bannayuganda bonna okusaasira famire ey'omugenzi Namirembe Angela omu ku bannamateeka abadde amaliza bulungi amateeka ng'ate ng'abadde political activist mulungi. So twaleko naye mu people power ng'etandika njagala okutwala omukisa guno okuwagira wamu ne Honorable Betty Nambooze Bakireke kwamanyi omu ku ababadde bamukutteko ennyo ku mukono saasira abooluganda abako n'emikwano ate era twafiiriddwa ne omuyimbi waffe w'eggwanga Olisha M era ng'essaawa eno twogerera mu maka wali Emutunda waliwo okubeera nti okungubaga kukyagenda ddala mu maaso yafudde ng'afiira mu lutalo lw'abakyala olw'okuzaala wano ensambiya. So amannya g'amatuufu atera kuyitibwa Sophie naye ng'abasinga obungi erinnya tubadde tukozesa lya Olisha M. Tusaba Mukama Katonda abeere nga mutaasa. Abantu nno bwe batyo bangi abakyala bafiira mu ssanya era bino ensangi emirundi bingi tuzenga tubyogerako kyobola nti gavumenti yaffe ya National Unity Platform geze mu buyinza mu 2026 emu ku byegenda okusoosowaza byebyo. Okuddayo ku kibuuzo kyo kiri mukulu Sozi Kaddo Mukasa ffenna tukimanyi bulungi nti tuteeseza mu gavumenti oba mu regime abantu gye bagobaganye edda nga balina n'ensonga lwaki baali babagobye. Era nga ebimu ku bizibu bino bye twogerako n'amanya agagenda mu maaso okukola mu bumenyi bw'amateeka yemu ku nsonga lwaki abantu bano baali bagobeddwa wamu ne mukama waabwe abatwalira ddala nti wano mu Uganda tulina amateeka ag'ebyokulonda, tulina constitution ya Uganda, tulina n'amateeka amalala gatufuga. Naye bw'ogenda okwetegereza otunuulira nga amateeka gano olumu tulina kye tuyita selective application of the law. Waliwo amateeka we gatakola ne gakola wokka we baagala gakole. For example, ekintu ky'okwesimbawo buli muntu alina eddembe okwesimbawo obubaka bwa palamenti ng'era ssemateeka balambika obulungi nga bw'okirambuludde ne bannange bwe bakirambuludde edda. Naye bw'otunira instance oba incident eyagudde e Bukeddeya ndowooza sandyagadde nnyo kudiscussinga the person of the speaker naye ekikolwa ekyakoleddwayo kikulaga bulazi nti wano mu ggwanga waliwo abantu nga ye bw'akuba essimu n'agamba nti abo temubakkiriza kuyingira yadde ssemateeka abakkiriza oba etteeka ly'okulonda ne bakkiriza nti muggulirwewo geeti mugende mwewandiise basobola okusibirwa ebweru. Ne watwogerera wano kandidate waffe wa NUPSU akyamisinga era n'okutuuka ddala bwe bwazibidde jjo nga tukyanoonya gy'ali kubanga ye kandidate waffe gwe twali tutaddewo okubeera nga yeesimba ku kifo ekyo ekya Bukeddeya ku tiketi ya National Unity Platform. Naye ate ekikuwasa ennaku nti si ye yekka bantu bangi nnyo bonna ababadde nga balemesebwa. So ekyo kikulaga bulazi nti wano mu Uganda amateeka gayina abantu be gatakolako ate ne gakola ku balala. Era eyo yemu ku nsonga enkulu lwaki bannayuganda baagala gavumenti eno ekyuke kubanga ensi yonna yonna bwebeera nga amateeka tegakola kyenkanye ku bantu era erimu obutali bwenkanya bungi nnyo
kubanga ffenna mu nsi amateeka ge gatufula aba equal twenkana yes ge gatwenkanyankanya nti bwemba nkubye oba n'olina bba yadde oli mugagga ono mwavu ffenna bwe tujja mu mateeka gatulamula kyenkanye so mu Uganda wabanga waliwo abantu betwalabye nga basibiddwayo obuteewandiisa ng'ate balina ebisaanyizo byonna ne sisitemu yennyini eyakoleddwa mu electoral commission ku speed ne bagamba nti bano tebakkirizibwa kwewandiisa kubanga si balonzi tebali mu national ki tebali mu register yaki y'abalonzi ate bano si batuuze ba kitundu kino kugamba olabanga ebintu byonna bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka naye olwokubanga waliwo wano gwe basobola okugamba nti tebamugambako ne bwona omuloopa tagenda kukwatibwako kubanga nekyo tetukitwala ku beesimbyewo electoral commission amateeka yageerabidde kuba kyetumanyi bw'obanga iwe registered voter mu Uganda ku parliament weesimba mu kitundu kyonna baatuuka batya okugamba bano bwabano si batuuze beebukedde yatubasazizaamu mu kwesimbawo anti electoral commission etya kuvaayo kwogera nti nayo yennyini ebiseera ebimu ekolera mu buwambe ekolayo ebituufu katono nekolayo n'ebitali bituufu bingi ng'eringa eri ku mudumu gw'emmundu kyovala atwabakola ntuga nti electoral commission weewaawo nga balondebwa mu ngeri eyo gye balondebwamu gye twagala ekyusibwemu nga tebalondebwa mukulembeze abaaliko w'eggwanga essaawa eyo balina okuvaayo nayo ne bagamba otuufu tuli muki mu buwambe lino eggwanga ebizibu ebisinga institutions ezisinga zetwogerako ezirina okuddukanya ensonga zize zeemulugunya olumu ku interference oba nga ziyingirirwa oba okubanga zikolera mu kutya tujjukirako emabega nti n'omukyala yali akulembera Uganda Human Rights Commission maama Wangadya yakolako statement lumu n'agamba nti abeera mu meeting ng'akyalinga meetings za commission eza human rights naye nga waliwo abalina emmundu ng'ate batudde mu meeting kakati kitegeeza nti abantu bangi abaddukanya ebitongole bino ebya gavumenti currently we tuli mu regime eno nga bakolera mu kutya naye ng'ate ekyembi batya okuvaayo okutegeeza eggwanga nti tuli mu buwambe butusaasire oba batya okusuulawo ebikola olw'okukuma akalimu kaabwe era essaawa eno we tuli mu kulusozi Kaddu Mukasa tulina abantu bangi nga baline mu gavumenti naye nga nabo batugamba bannange mutuyambe temuggyako kigere naffe tuli eno tufa banne babakisanja bano banne naffe tuli eno tufa temuggyako kigere naffe tetusobola kujja buzzi kulaga mu lwatu naye bannange tufa twagala gavumenti naffe ekyuke olw'obutali bwenkanya obugenda mu maaso mu regime eno engeri gyeddukanyamu ebintu so electoral commission eyinamu obwo obunafu 1 2 engeri abantu nabo gye balondebwamu nga baweerwa emirimu okutuula ku bifo ebyo nayo yeetaaga okutunuulirwa nti omuntu waaze nga muganda wa gundi oba muganda wa mukyala wa gundi oba mukwano gwa gundi ayinza okubanga n'okumugambako nga baba akoze ensobi nakyo kikalubira ddala ate ojja kutunira n'ensonga eyokusatu nti electoral commission ebiseera bisinga ensobi zeekola eroopebwa mu kkooti waliwo ayinza okukola ekyo naga banaagenda mu kkooti naye jjukira nti buli electoral commission bwewaabibwa mu kkooti at the end of the day bwe beesingisiddwa emisango ebanga bolaba gavumenti era ssente ziba zaamuwi wa musolo zeziba nga zikola ki nga zigenda so ensonga ezo tulina okubeera nga ffenna tuzituna ne twongera okwagala eggwanga lyaffe Uganda okusobola okulaba nga ssente tezoonoonebwa ku biteetaagisa kwonoonebwa institutions eziri mu buwambe ne zibeera nga zeddaabulula munoonye bannayuganda bagambe babeere nga babajja mu buwambe ngenda kusembyayo kano mu kulusozi Kaddu Mukasa abamu ku bakomadde bantumye okubeera nga nkwogera nebagamba bannange Shamim bwe mufuna wonna ku mpewo naffe mutwogerereko tuli eno batugamba basecurity tuli babi tubakuba simanye emigo simanya tukola ki naye ekituufu kiri nti yes yadde tukolera mu security organizations ez'enjawulo ne departments naye mu security namu mulimu obukundi mulimu abafunamu bali abali waggulu ffe tuli eno naye naffe tunyigirizibwa promotions tetuzitegere engeri gye zijjamu obusente tuli bwe butyo naffe mutwogerereko kubanga naffe tufa era naffe abakutumye be bano benda abaggala amakubo mu bitundu ebimu n'okuggala ebifo wemugenda okutukuŋŋaana banyiivu nnyo bagamba batukozesa olumu kuba tuba ku order kyokka obusente tetugira bo balina akakundi kaabwe kakati banyiivu naye tebalina kyakola kubanga orders sibe bo balagirwa bulagirwa nti mugende mukole kino abiseera ebisinga so njagadde eddoboozi ero nalyo liyitewo era beesunze nnyo gavumenti ya Kyagulanyi Ssentamu kubanga yabagamba nti mu security omugundi asookerwako wakiri anaabeera ng'agenda n'akakadde baga basula mu mbeera mbi naye tebalina kyakola eggwanga lyabwe balyagala ku mutima naye balaba kye baali bababuulidde mu kusooka nga bajja ate si kyeki kyagenda mu maaso twogereko ku bino byendaba kiki kiva ku kimwe bakyamu bo be bakyamu
mbadde ndaba nnyo kati kiikirira opposition bonna ndaba nnyo Bobby gy'abalaga n'olaba nga bataddewo ebimotoka mu kkubo gy'abadde agenda nandala Mafuabi naye mbadde mulaba nnyo nga gy'abalaga ne bateekawo ebimotoka ku mwembi poliisi nammwani mu kyamwani atagoberera amateeka ayagala okutuleetera ndooza okusookera ddala tulina okukkiriza nti bano baakoowa 26 bano baali balina okuba nga baagenda baani bano ba Museveni ne ttiimu ye baali balina okuba nga mu kaluka 26 tebali ku baloti 2006 eri mabega eri baali balina kugenderaawo kubajjukira mu periodi awo ndowooza omwaka gumu abagako baakwatira mu ssemateeka omulundi ogusooka okuggyako kye bayita term limits mu 25 kitegeeza by that time already abantu baali babakoye kuba baali basoose ne batuvuga emyaka egisooka before constitution ne bayita constitution ya 95 ne batuvuga egyo 10 nga bagamba tusiibula balaba nga giweddeyo ne bajja ne bakwata mu ssemateeka 25 so kyengezaako okugamba ki nti bano already baakowa 26 bwe tuba tuwadde benefit of doubt byonna bye bakoze okuva mu 26 okutuuka kati bazze baanika mu ttaka nga boga nti omuntu yayoza n'ayanika mu ki n'ayanika mu ttaka kati ekizibu ekiriwo nti political parties oba abavuganya government tebaweereddwa mukisa kwetaaya owekitiibwa mukulu bwanika yakyogeddeko already nti bali mu 7 de byagenda okujja nga tali interested in political parties naye naga katubejjeko kati eyo spirit yennyini yagambira katubejjeko n'akakundi ke katubejjeko n'ata political parties n'agamba kati mbanyigiririzaawa yene tiimu ne batwale bagaba yate tutaddewo political parties nete tuzikiriza kwetaaya Shamima Nende bwabanga mukulembeze wa opposition mu Kampala district bwana agenda okuba olukuŋŋaano oba munnakasono omukulu Kisanja abimanyi oba wadayiza obutagala kwogera bambi olw'okusookufuna omulimu ku State House naye akimanyi situations nyingi twasalawo ffe genda mulabadde basite tulina kyakkola tugwa bugwi tulinganga abalina kye twazza mu nsi yaffe ate nga twalondebwa abantu olina kugenda kukuziika olina kugwa bugwi okufuna ebirowoozo by'abantu olina bakuumiika ku mupiira kyokka nga olina obuvunanyizibwa okujja n'osisinkana nti bano basuubuzi bange n'obajjamu ebintu nga bw'okola ki bw'oyagala basajja batu newaera bategese emisomo gyabwe oba ebintu byabwe babeera mu kutya mukulembeze waffe ajjawo opposition naye hati ya gasi tajje kwega abambi ne babeera nga nabo bali ku bunkenke bakuwa ebirowoozo naye nga ate bali ku bunkenke kati embeera efaanana bwetyo ereetera okuba nti eno regime problems nga basi aba leaders tebali credible tulina abakulembeze abalungi naye eno regime eriwo egezaako okulaga abantu tewali mukulembeze ategeera kubanga bo their system is rotten kati buli wabeera n'abakulembeze abalungi mu system eri rotten otandika okulowooza nti buli muntu wafaanana bwatyo naye nga regime kyekifaananyi kyetaddewo kyobola bo baateekawo ekifaananyi nti waba sibbo teri mulala kasita obabulira ku Uganda empya nti emiliyoni 10 ez'emirimu zisobola okukolebwa ekibbattaka kisobola okugwa balabanga ebitasoboka bano twabagamba bakisanja bulungi titugenda kukendeeza ba ministers parliament tugikendeze tuzimbe enguudo tukole enguudo z'omu bbanga ne baga tekisoboka ssente munaazijjawo ffe ne tubalaga ssente bwe zigenda okuva so regime bwebeera nga eri rotten etera okulowooza nti ebintu byonna bikola ki bifu mpozi n'ekira kyenjagadde okwongerako kyekyokuba nti ffe nga mu national unity platform tuyina ekibiina kya national unity platform nga akabonero kaffe manvuuli era abakandidates bonna bamaze okusunsulwa mu ngeri esinga okuba ennungi okusinziira ku maanyi g'abantu naye tukkiririza mu kye tuyita people power emaanyi g'abantu tetuvaawo ku nnono kyobola nti mu Uganda ne bwogenze mu palamenti ya Uganda olwaleero n'ezinajja ojja kusanga nga ebibiina biri represented n'abantu ab'enjawulo waliwo abagize ku individual merit because public at the end of the day esigaza obuyinza okusengejja abo baleeteddwa so ffe tetulina buzibu ku muntu yenna engeri gya exercises emu right ekasitaaba ng'akikola mu ngeri ate etamulabisa kubanga oyinza okikola ne bagamba nti naye noono bulijjo ekitegeeza yali addamu Kyagulanyi olukwe ku kino kyazizzaako kyakoze naye Kyagulanyi sentamu president ayinza ogamba sibadde na buzibu ko omuntu waddemu okwesimbawo naye kyakola oluvannyuma lw'okumumma kaadi abantu batandika okukuba ebitangaazo ne bagamba ono tabanga yali yakola ki yatulyamu dda olukwe so awo kawe wali point naye nga tukkiririza mu maanyi g'abantu aga people power
ate nga tukkiriza tinebina nandikubuuziza ekirala naye si kikyo singa mbadde waaba oli awo ne John Mary Sebufugwe nandikibuuziza ekyo kankireke kangende wa Dr. Hillary omanyi kubanga kyembaddeyo nomubuuza ate naye yalina kiyitamu buyisi abakimuyisaamu si ye yali mu kiyungu yali eno kubagabulwa siyinza kumubuuza bwe baafumba nga ate naye yalabira ku sijja mumubuuza nga yali ku dayini yali alinda mukka mweru omukka ne gufuluma era mwe balenye bannakampala ne bannayuganda okwogera Shamim mu malembe byakola byeyogerera byokka n'abakulembeze bonna abalungi bakola byeyogerera byokka mwe Dr. Hillary kenjagala okutandikirako nga bona kuba ebingi ebimojja biddamu bantu babadde boogera ku ludda eno baminisita tukkiriza nti okujjako ng'onogaana edda tukkiriza nti minisita alina obusobozi okutuusa abantu okutuusa obuweereza ku bantu okusinga omubaka wa paalamenti kuba omubaka wa paalamenti era bwagenda okulobinga alobinga wa minisita minisita eryokemulwali kakati mwatuuse ddi atugamba nalabye mu Kampala mwaleese minisita Misa Kabanda bulijjo yabadde mu Kampala n'agamba ngenda kutereeza Kampala bwe munonda ku luno neŋŋamba nti obuyinza bwabadde nabwo si bwe businga kati bw'asaba asaba bubaka wa paalamenti Kampala Central talumbye Shamimu yayagala Kampala Central neŋŋamba asuubiza abantu bakolera amagero mu Kampala abadde minisita kati obuyinza anaabufuna MP minisita si yasinga obuyinza jjukira ate nga Kampala eri under president's office abadde ye ne president be balina Kampala kati atusuubiza kikyagenda okukola Kampala ku buyinza bwabadde nabo luli kyekimu ne muganda wange Kabuye ekyofa togabye yagenze Nakaseke Central naga ngenda kukola ngamba ono abadde minisita bwafuka MP lwana asinga okukola mwakyuseyo mu sisimu yamwe MP yasinga minisita obuyinza ku service provision mu kati mwemikadu mukasa n'abatulaba nkubuuza lwakuba gwe oli wa State House nsooka kwebaza abalabye ne balekamu mwannyinaze mu lwokano nali neeraliikidde bye nali mpulira twali tujja kusubwa omuteesa waffe omulungi ate mwannyinaffe ate nsabira ne gavana nga bwabadde gavana emyaka gyonna Wakiso tusuubira nti ye olutalo lwagenzeemu ku Siro South abajja kuteesa byamanyi kubanga ekyamazima mwami Bwanika abadde omu Wakiso nti nze ffe bwe tujja wano nze ne Machati wakuba Machati yalimu ebyobufuzi naye Machati musuubuzi tujja wano ffe twagala bannaffe tubadde tuteesa nabo abawaayo obudde bwabwe ne bajja ne banyonyola abantu ate nga batulazeko nti basobola tuba tubaagala tube nga tukyali nabo n'olwekyo nze mbakulisa okuba nti beesimbyewo naye nga sinagenda ku kya minisita bannaye ffenna abali wano njaga tutunuulire mwami Bwanika gavana yakikoonyeeko naye tewakipiikinze nnyo kwalite y'abatufuula abagala okulembera eggwanga lino ku mitendera egy'enjawulo saagala kiteeka wamu naye the quality buli ssaawa wano ng'omusomesa nzija ne mbagamba nti mu bintu by'ensomesa ebimu ye human resource naye buli institution lweba ne poor human resource capabilities I assure you tolina gy'olaga nti human resource kintu kikulu yanze muntu abagamba nti nja kulwanirira nnyo paka oba gavumenti eriddako tukyuse obuyigirize bw'aba MP abagenda otukiikira mu parliament so si kujja ogenda ku draftinga policy osome policy naye nga you don't know even what policy formulation is policy analysis policy evaluation ojje ogambe ogenda ku debatinga ku budget but you don't know what a budget is kwa bino ebintu bisomerwa mu luzungu era zibina tamuzi zaabyo bajja ne bagamba nti mwemodi okwa mina PhD ndowooza ku parliament oba naye si waddewaddeko naye kati ku district buuza chairman abaddeyo omwe bakansala tebalina buyigirize bubeetaaga because really batuula ne kaawo documents ez'oluzungu eziri technical documents ejjabweti mwami Kadu Mukasa gwazirabanga ziba nnene nga batekniko bazikoze gwe omuntu olina okusooka n'ogamba nti Honorable Bwanika kasooka addeyo ekiro naye asome akola analysis kino ddala kiyamba abantu b'eggwanga what are the merits olabye batekniko nga bapackaging ebintu president n'abigwamu oba mu budget president n'abizaayo n'abagamba no this is wrong singa ne omukulembeze w'eggwanga litasoma kwetegereza biwandiiko kakati quality
y'abakulembeze bannayuganda betugenda okulonda omutindo tugutunuulire. Nze ntunuulira mwe temunalaba bapulezidenti baffe abeesimbyewo bali 7 kuliko Kasibante, kuliko Munyagwa, kuliko pulezidenti Mabirizi, kuliko Mugisha Muntu, kuliko Bulira Franka. Oyo no tanatandika campaign. Entebe y'obwa president yagamba yalinze wali. Banaye. Entebe y'obwa president bajiro walinze to that level. Kubanga nazzi kuno nga omukulembeze oyina okubanga otulaze otestingidwa. That's why mutemuchegendereza anti bapapa baba bakadde. Ba president ba America basinga baba bakadde. Abensi zonna bajja okufuga nga basajja abakuzeemu ababadde tested nti kati eno ntebe. Ne if Uganda you can front some sigamba bonna but some of the politics of the president ne bamwana empapula nti nzize kwesimba ku ntebe y'obwa president noonya ideology noonya manifesto byagenda okukolera abantu nga tobiraba. Ati sinebaza mwanyinaze Shamimu ne muganda wange Bobby ate mukwano gwange nti yo balingiza mu actually ya President Museveni ne bajjayo kebimbi era byategeka ne bategeka ebintu ebirungi kwa nungi mama koma bitegeka bakopye ya president. In other words gundi ya bakoze nungi byasomye wano bintu birungi mu manifesto ya era ku President Museveni yarwani kachongera ko abantu nabo balungi nnyo mu kuwandika buwandisa wote tubalina akomezo mu kuwandika kati bwe nga asomye ebisinge biri wa President Museveni nengamba that is good eyo njaji wagira naye kise nkugamba atokopa si kibine mu kibina akopanga noyita no singa awandiisi so bayinza ku implementing okusinga fa bakoze eki ababadde ne answer sheet naye nze ntunuulira president kye yesimbyewo ddala mu ggwanga lino bafranka bulira be bandibadde kuwa president okwesimbawo ku ntebe eyo. Where are the professors, where are the doctors, where are the tested leaders babwanika the tested leaders uveyo government bananga okusinza bwe mbadde mu local government yasooka wano n'abeera mu mawulire n'agenda ku kansala n'agenda ku LC5 nti emyaka 15 gyenfuze Wakiso it is a test oba indicator etulagenda local government bwe tunandizikyusiza naye bwe ngenda kuwa president oba mu MP I'll advocate for this naye ntero bagamba tulina ba MP tulina ba chairman LC5 nga tabeeranga kuwadde chairman w'okuziika omulambo ku kyalo akakiiko akakola ku kuziika omuntu naye nga kati MP tazimanga ku maka tannawasa bawasiza nga batuuse mu parliament tannaba kubeera wadde nga bwe tugamba track record experience y'okukulembera abantu kyenagambye nga ntandika nti bw'omismanaginga ebintu by'obukulembeze tebiringa maka nti mukyalawo muyombe mwana obemu nti enkyogendo omwoleze Shamimu akomewo bino ebintu si bya bufumbo nti wookolera ensobi notta ebyobufuzi by'eggwanga litomera economically politically entalo ne zijja oba n'oleeta ekitta abantu ne betta mu ddakiika mulabye ewamu webadde mismanaged abaana baffe bafudde abaana baffe bali mu makomera baganda baffe nti where you mismanage the political arena it is very very dangerous. Nolwekyo nga bwe tuzimba ensi yaffe ku programu ya Ssaabasajja tetwandyagadde ebikolwa ebimu either ba agent ba gavumenti kwate ba stand ya gavumenti oba eyabo abeesimbyewo mu byobufuzi okutuliidinga mu kuyiwa omusaayi. Kyetuba tugamba nti balina bo okubanga ebiseera bisinga abantu bali bajja ne batugamba by the way nti ngenda bakolerera both parties bonna as long as ngenda kukolerera abantu naye nga agenze kwekolerera va ku malende golaba n'agenda n'asiba ku kooti ng'ajjayo abaana be basibye nga ye agenda kwekolerera ng'omuntu anoonya avuge ku mmotoka ennungi anoonya akumweko abasirikale anoonya afune ku musaala omunene nga Machati bwe yabagambye batunulira mane musaala nti abantu bava nali Ethiopia president atumye emirundi egiwera ba MP aba ensi gye bayita Ethiopia babeera mu bitundu byabwe gye babeera basajja bagagga nnyo bonna baali mu bifo by'enjawulo naye bajja mu Addis Ababa nga bazze kuteesa buteesa kye bakola kinene kye babasasula is a hotel
webasula not money even to be paid is a hotel webasula ne bamani bavuge motoka zaabwe ne bakola ki nti bo bagamba bayisaddaaka generation eyo basobole okutegekera abaana abaliddawo mu nsi naye wano oli agamba njagala kuvuga V8 yolo omudidi ayagala kuvaayo abadde asula ewange ekitende gyensula avaayo nadda emuyenga nadda ebugoloobi olwo takyajja mu balonzi abadde shopping egyabadde akola ku dduuka ery'okukyalo olwo akyusizza lifestyle essimu abadde akwata miliyoni ebimitwalo 5 akwata yabukadde 9 naye nga ne apps eziriko tamanyi zikozesa kakati ye mentality ey'ebyobufuzi by'eggwanga bye tuliko tusooke tugambe lwaki ojja okwesimbawo kyekikuwaliriza kufuna oba ddala kuteeseza bantu n'ebyo by'oteesa obimanyi quality ey'abantu abatuteeseza emirundi emeka gyolabi mu paliamenti abantu bangi nti kati police document eno oba amateeka gagenda kukyuka olinga asomye waliwo balina ne constitution naye nga bombuuza ekiri mu constitution nga MP nga takimanyi naye yateeseza eggwanga Uganda bw'ogenda okola analysis mu paliamenti z'ensi zonna ojja kwesanga Mwami Kaddu Mukasa nga Uganda twatomera ewamu all sides kubanga equality oba omulamwa gw'abannabyafuzi guli ku side nti opposition yokka osanga ngera ne NRM eriyo abalaawo kyakyamira ku CA kuba nzijukira omugenzi yakatugendako Professor George Kanyehamba yali aleese ekiteeso nti bakole mu CA ngaga nti abakola constitution eyo kibeere ku record nti buli agenda okwetabamu mu kukola constitution tajja kwesimbawo mukaluke twali kwolekera akagenda mukaaga conflict of interest naga nti bakole constitution nga bo tebeetunuulidde ng'abantu bakolere Uganda ekiribaawo kwekyaleeta nekyo nga ye Kanyehamba n'ebyo bya senior 6 yali abigobye ngaga nti ogamba otyo omubaka agenda okuteeseza abaprofesa abadokita nti yabeere wa senior 6 atalina nakyasomye naye munange mbadde nakugane mugaana awali tonaba Mr. President nakigaana era batugamba notugamba nti ekimu kukyavaako Parliament babenga begerekera omusaala babeere nga basobola okuteekawo ssente ezimala omubaka wa Parliament aleme kubeera nga agulirirwa bugulirirwa naye waliwo n'ebirala bye tubuusa amaaso Parliament eno ye-11 ebadde n'ababaka 529 nga singa tugeza ababaka 300 bajja mu lunaku lumu buli omu ne bomuwa eddakiika 2 bajja kuyingira mu lunaku olulala nga bakyaliwo kakati ensobi teri eno yokka eri eno nebeera ate wetugenda Honorable Shame Mwante yagaye balina program ey'okukendeeza Parliament ebyo bya gavumenti eddakakati singa ate era kitambula nga bwe kigenda okutambula mu kisanja ekiddako tulabeka tuyinza okuweza ababaka 505 kubanga waliwo district 5 ezalemeseddwa lwakuba kadde nga bwetuva wano tulabeka tugenda kukitereeza era okyaliko ekyo kyokka nze ntuula wali wenyini balega wa Parliament ofisi yange weri naye nentuula yennyini ne kantini ojja kusanga tulina okuzimba ekirungi nti bali mu kuzimba Parliament munabitereza dde nga mugenda ate kyali ensi endala kyezikola omubaka wa Parliament ate taba minister. Oh yes. And saying that if you are to serve your people, nti boboze kuteesa concentrate on policies. Omanye nti ate gwe minister nawe beera minister. Omanye nti ojja kutwala ebirowoozo mu cabinet. Otwese mugambe nti kati the priorities. Dr. Nekyo nkikutumye. Mr. President kimutugambe. Ati bino ebintu ebimu ate biri mu constitution. Naye tekimukakatako Mr. President njaga tumujjemu wano tekimukakatako nti buli babaka ba Parliament balina okufuula baminista kyobola babazzeeyo mukati nzira kukyamiisa nti tekikakatako nti bw'oba toli MP ojja kubeera minisita. Abantu bano balina okuddayo kubanga President Museveni gw'omanyi olina okuba nga owagirwa abantu olina okubeera ng'olina abantu ku ground
nti olage nti olumirirwa abantu bakwagala kuba tayagala abeere na minisita ng'ate tayagalwa abantu kati addayo mu kakuŋŋunta aka demokolasiya kakuŋŋunta nga kyofa togabye maama waffe Amisa Kabanda yesi akoze bulungi nnyo e Kampala naye tobeera kushuwa ddiiru nti ate ojja kusigaza ekifo ekyo kubanga weetaaga amaanyi g'abantu bali ogamba ya President Museveni omuntu waffe ono tumukuweerezza ffe tumwagala naye oyinza okuba nga balonze Dr. Hillary wano nga naye abantu benvaamu tebanjagala kati noweesanga nti tosobola nakugyawo bintu bibaluma naye wawe ngamba abantu wano n'abatulaba eggwanga lino lyaffe Uganda eggwanga lino likula bukuzi ebungereza gye nafunirwa gold medal natunira ku kisenge kyabwe mu parliament mwe bampita okumpa omudaali nga parliament ekizimbe ekiriwo kati kyali launched nga bonoga nti am launching this parliament 300 years back 300 emyaka bisatu the generation mmeka ez'abantu naye nga emyaka bisatu kisinga obulungi oba n'obunene n'ebyaffe byakazimbwa naye Uganda gitululiye nti 1962 lwe yafuna obwetwaze kitegeeza President Museveni azze ng'emyaka 2 nga twakeetwala eggwanga population ntono nga abantu tebasomye libaddemu entalo bapulezidenti nga 9 awo abantu bafa bufi ne bajja after a few years bagamba nti kati tugenda mu demokolasiya bannayuganda babuulira demokolasi mu Africa mu nsi ekula bwe twetaaga n'otandika mu comparinga ku nsi endala obeera owabizza eggwanga lwa nsonga abakola kye bayita demokolasi abamutusomesa government of the people for the people and by the people bo bennyini nabo tebamulina ate bo nabo kyabatwalira emyaka okuyita mu transition zino ze tuli mu kuyitamu kwata Shamimu gwanda gundi demokolasi nina kwekalakasa nina kulumba n'enkubo wa polisi babiyitamu dda kati ne batuuka ku level ne bateekawo ze systems n'amateeka nga galuma Uganda eri mu lugendo naye ejja kutuukayo nga bwolaba bwe tubadde nga terimuyina na TV ya Kaladi Mayumba nga Museveni ajja kati muyina simu eziseereza twajja Museveni yajja mulina simu zino za biki ez'amapeesa kakati museereza oyo kye bayita enkulaakulana ejja ekyuka mu nsi it is a process. President Museveni singa tugoberera manifesto ye gye yataddewo kati gy'asomera abantu olaba nga bingi bigenda kukyuka mubaamu ebirumira naye nga mbakakasa tusooke twekewo President Museveni emyaka gino asooke atereeza ebintu bino programs zetukoze naddala ku bulimi ku industry ku addition ku byokuba wa irrigation eby'abantu okuva mu ntobazi balunde ku byennyanja eby'abantu abavuko basikiringa programs nyingi lwendijo zisoma tusooke tumuleke tutereze ebyobufuzi tukuume emirembe nga bamuwa akaluluke ate temufaayo Dr. Hillary yabagamba mwemyaka gyamwe ginaakwata muddi yabagamba mwemyaka gyamwe ginaakwata muddi yabagamba natera ogenda ewa Katonda we kati mufaaki mumuleke amalize emyaka gye President Museveni agende bulungi eri Katonda nga naye katono nnyo mukulu Kisanja aba amaliriza katono nnyo mukulu Kisanja alina kayogeddemu awo n'agamba nti quality control y'abakulembeze naga nti baprofesa bali luddawo abaani bali luddawo kwesimba kubukulembeze bwaki bwa Uganda nenjagala Justin mujjukiza mukwala ekayerabidde nti bannayuganda mweno regime basalawo ne bagamba ffena katuyimirire emabega wa Robert Kyagulanyi Center musiga nti tebalaba kifo naye balaba essaawa eno yasaanidde okubeera nga atukulemberamu so kati teweebuuza baprofesa bali luddawa naye bakimanyi naye bw'anaatuula banaakola naye ekyo kyonooza kiwera ekyokubiri akakwata ku baminisita okubeera MP kyawabeerawo under performance tomuntu ebiseera singa bajja nga MP ate naafuna obwa minisita alina bwagenda okwekubiira ojja kubeera nnyo osanga mu ministry wakati olumu mu constituency aleme kubeeramu kyokka ate n'ekira ojja kulaba nga ne resources za government waba minisita ajja zitwala nga azitwala mu constituency ye
ebiseera ebisinga ate n'abeeranga taweereza bulungi minisitule nga bwe yandikoze eki bwe yandigiweereza just yagadde kwongerako akusema mukulu matya lwanga bwanika obudde bwo buno butuwunzika ate oyagala kugenda bakulinze ebweya so far so good no the challenges ziriwo mu biseera bino kino ndowooza wakimaze newe sikibuuza badde era kubuuza ba candidates abamu bali so thin ku ground tebalabika naye ekyo anti kati naye era kyobola muganda wange muto wange oba mwana wange agenze n'ayogera ku mutindo gw'aba presidential candidate naye kale singa atulaba addamu okwefumiintiriza ku kyenasawuse nakyo ku luno bakandidate bonna balina ebibiina okimanyi tewaliwo presidential candidate azze nga talina party naye oyinza otya okubanga olina political party ekibiina ky'ebyobufuzi ekiri national ng'ensi yonna ekutegedde lwogenda okukola kino okwesimbawo obwo bonna buyindikira nze nagambye singa bwe tuba tutondoola ensonga za uganda tufe nnyo ku kozi tuleme kudda ku bubonero bapresidential candidate bonna 8 balina ebibiina by'obufuzi ekibiina ky'ebyobufuzi by character kiba kiviira ddala erw'amaggwa ne kituuka ekoboko era wateeka okubanga waliwo omutendera mwe mwayise okugamba nti kaddu ye waffe asaana okufuuka national character atukwatire bendera kaakati ba presidential candidate bonna abalina ebibiina osanga nga n'ekibiina bwe bawasomako mu gazeeti nga wakirabako dda nga ye gwe otawulirangako kisoboka kitya omuntu okuvaayo nga for national presidency ng'olina ne political party nga n'agenda okulonda kwolwo lwasoose obbiwulira byombi kati abalungi abatuze kisooka saakubikidde nti nafiirwa muganda wange ddala Mayanja Sedduge bamuziika nga 8 Mayanja Sedduge Rafairi nsabira mukyala wange n'abaana mwongere okuguma mu bunaku bwe mulimu ate olwaleero ndoza batuuse dda abantu tugenda kusaba okwebaza Katonda okutuyisa mu nomination n'okubabuulira etuli ebisuubizo by'endowooza nti gaps eziri mu ki nsaba buli mu Nabusiro South agende mu Paradise Gardens awo ebweyawo katono okuliraana Kajanstown tusobole okubeera nga tuwuliziganya maliriza ngamba omwana wange ekisanja nti okula nga bw'ogambye nti ensi yaffe tennakula ebeera process naye tonyumirwa mwana abadde mu P6 okugwa ebigezo bya P4 kati singa wabeerawo obubonero obw'okukula nga wetuva olaba nti luli twali wano kati tuli wano kyandibadde kituwa essuubi singa olaba paalamenti ya President Museveni okuviira ddala ku Haji Moses Kigongo nga ye chairman w'NRC abasajja abaaliyo baatubo n'obageraageranya n'abakakati kitegeeza n'ali mu buyinza abaavunanyizibwa tekisoboka kuba prime minister aliwo kati bw'omugeraageranya ne bambabazi n'omugeraageranya ne bano omusajja yali andigo baga nti bamujja kumalwa Adiebo waliwo ne yafaira mu accident owa West Nile yaliko ne speaker Ayume gwe tunulira babeni wacha parliament gye tubadde nayo kakati ono agamba nti tetunnakula nga si kibi abantu fena twandadde bagudda kuba bw'oleeta quality eyaliwo kitegeeza quality twagiina tukwate empola kubanga tukula eggwanga likyali to alonda bemumuweereza sebo obubaka osiibule abalonzi mukizibu mwemuweereza bazannyo beeno okutuwa omukisa okukubaganya ebirowoozo n'abantu Richard Seroda kuba osembyayo gwe oli musuubuzi lwaki abeesimbyewo abapya n'abakadde basuubiza bye bimu kati kangeze Dr. Hillary gye yabadde nga ndaba president asuubiza kuzimba amasomero n'amalwaliro 40 years nabano abakajja nabo basuubiza kuzimba message ki ekikuwa gwewo kakati nga siragenda ku kibuuzo kyo kantandikire ku kugamba beesimbyewo n'abavuganya abapya n'abakadde empalana gye muli mu kulaga indirect ey'okuyuza ebipande ebyabamu nemulekawo ebyabalala ebyokuddira ekipande kya munne yeesimbyewo n'okisibako ekya kandidate wo eyo empalana bwetu tetwandijagadde ffe twagala mupiira guli firyanzi feeyo omuntu bamukube addeeko aliwo egamba nti banzibye bubbi naye nga
basobodde kakati lwaki basuubiza bye bimu ekyamazima nandirowooza nti abapya be bandisuubiza naye babanga n'abakadde basuubiza ketubaleke basuubize kubanga ffe ng'abantu balaba byetwetaaga naye bamaliriza ndowooza ekisanja nga tebasobodde kubikola kakati ne bongera otusuubiza nga batulaga nti ekyo ekisanja kyetugenda okubongera mu ekyo kye bagenda okukoleramu ekirala ku nsonga eri gye munzikiddeko mwami Kisanja agambye nti omutindo gw'abakulembera lwaki baprofesa tebajja lwaki badokita tebajja balina zi PhD President Museveni atufuza emyaka 4 naye talina PhD olwaleero vaisi we Honorable Alupo talina PhD Honorable Nabbanja talina PhD oyala kunga nti batukulembedde bubi nedda omuntu asobolera ddala okukulembera obulungi wandi mulese nakubulira oba bakama be batukulembedde bulungi nnyo naye emirimu gyawukana omulimu gw'omubaka wa parliament Shamim fits to be in parliament. She's a lawyer mateeka asobola okuanalyzinga police nze nagambye eri omuntu si bonna naye eri omuntu mwami Machati kati nkutagedde bulungi sibula ogambye nti batekonokrati bye bakola mu budget naddala ewedde bamala ogisoma ne president yenyina ajja n'abeebaza enkeera n'agibaddiza okay kakati yagibaddiza oyagala gamba nti yali yasoma okusinga bano olowooza president okujjawo professor ani ayali vice we yali ani Honorable Bukenya sebo yajjawo yajjawo Bukenya n'aleeta sekandi yajjawo sekandi n'aleeta Alupo Alupo gwaddiridde nze batukoze bubi nze ndaba tebatukoze bubi okujanga njagala kwebaza bwebaza sebo kutukyaza n'okwebaza Ssaabasajja kututeerawo enteekateeka Honorable Shamim Sibula abantu banange kitalo nnyo kitalo ddala kya Olisha banange ffenna tubeere mutundu ebambi tuminamu ne famire abakyala bangi bakyafiira mu ssanya zino ensonga zongera okuteekebwamu amaanyi njogera kubategeeza nti ffe mu Uganda empya bano emputu gye bayina bano bakisanja yogana okendeza ku misolo ekibuga okufuladinga n'ebirala byonna ffe tugenda bikolako tugenda mu protest vote 2026 kanoonye kalonde kakuume kabanje bakakwata mu kalwanirire ekikonde kigenda kuvuga poze ekirala nazene copy yes nazene manifesto copies njagala okkirize management ya BBS Telefina mukulu Sozikaddo Mukasa just page ne ya summary eberenga ziwebwako bannamukisa aba BBS Telefina tuina manifesto ya NUP mu Luganda ne mu Luzungu ndese ko one page so nzikiriza mberenga zibano ku BBS Telefina oba dotya manifesto summary runo Luzungu summary yayo yeno wano so njagala okkiriza tulina Oluganda tulina n'Oluzungu njazi batuusaako yes Telefina isobola okujwanisaba okubeera nga tegeeza bana Uganda president akyatalaga eggwanga tegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu bano bo bagenda essaawa yonna lwakutwesiba kuba kimanyi buli omu yabakoowa ensi yabakoowa nabo bennyini beekoowa olwekyo 2026 January 15 2026 mujje mulonde manvuuli ke kabonero Dr. Hilary Sibula mudakiika emu yokka amma temukwata bintu bya mwannyinaze londa akaluluko kakuume netwe kuba kikonde kubanga nga oli bwe yagambye nti guno mupiira kyobola ne mu kisaawe bwemuleeta ekikonde poliisi ebeerawo mu bisaawe byonna ebyensi ebeerawo kuuma abantu kubanga eryalo tayagala kuba kikonde ate bw'okuba ekikonde kigenda kuleeta obuzibu mukuume emirembe mulonde President Museveni akuume ebintu byammwe tugende mu maaso ne programu ze tulabe nga eggwanga lyaffe likulaakulana lijja kutuuka gye tulaga beebaza nnyo obudde bwe muwaddeyo olunaku lw'enkya bannaye tuggwere Rubaga twojagulize wamu emyaka 10 bukya Kereziya yezimbwa naye olw'omukaaga olujja simanyi oba naabaawo kubanga singo eri ku finals tujja kubeera nakivubo tunaalaba bano bannakyaggwe buno obulenzi bw'ekyaggwe n'obwawa obutamanyi mupiira bujja kusookawo ku ssaawa 5 fe abamanyi omupiira tujje wali ku finals Ssaabasajja Kabaka awanga